Bobi Wine togenda kuziika Jacob Oulanyah, tubigaanye era tetukulabako. Yes, omulungi ekumidde ku Good Talent, kyokola kye kisingira ddala okubeera ekyakabi era tusiima nnyo omukwano gw'otulaga ng'oyita mu kulaba videos ezikolebwa wano eno. Yes, of course olunaku olwaliro amawulire ge tukuleetedde ge gano amawulire agakyatunda oba kyennyinza okuyita agakyali ag'ennaku mu ggwanga Uganda newankubadde abamu ate bafunyeemu ebifo eby'amaanyi okugeza nga basipiika abasobodde okuba nga bamuddira mu bigere. Kakati olunaku olwaliro ba Member of Parliament mu bitundu bya Acholi, jjukira Acholi eyo okusingira ddala evaayo bantu ba NRM. So olunaku olwaliro waliwo amawulire agaguddewo nga ababaka mu bitundu bya Acholi eyo bagambye bagenda kubeera nga batuuza abavubuka b'ekyalo wamu n'okubeera nga bakunga abantu bonna abasobola okubaako kye bakola okubeera nga basitopinga omukulembeze ono w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu oba gw'oyinza okuyita Bobi Wine, nga bagamba nti agenda kubeera nga nte akkirizibwa mu kwetaba mu kuziika omugenzi Jacob Oulanyah essaawa yonna okuziika ekunaaba kutuuse, wamu n'okuba nga tebakkiriza munnanuupu yenna kubeera nga alinnya ku kuziika okwo. Nga kiki baviirako okubeera nga baleeta ensonga eno y'okubeera nga Bobi Wine tebamukkiriza kuba nga asalako mu Acholi okubeera nga aziika. Kigambibwa nti Jacob Oulanyah bwe yali atwaliddwa mu America wali mu Seattle okubeera nga nte ajjanjabibwa, mbu waliwo abavubuka oba abantu abaalabika ku kkubo nga beekalakaasa ku lw'ensonga eyo nga bagamba lwaki Jacob Oulanyah aleeteddwa wano eno, era nga bannakibiina kya NRM oba bamemba b'omu Acholi eyo ba MP b'omu Acholi eyo abagamba nti no abantu bano balina ezikaadi ezaali zeoleka bulungi nnyo nti baali bawagizi ba NUP, era nga kigambibwa bulungi nti Bobi Wine ayinza okuba nga y'omu ku baabakunga basobole okubeera nga beekalakaasa, basobole okubeera nga tebakkiriza kubeera nga tebalaga busanyufu bwabwe olw'okuba nga Jacob Oulanyah yali atwaliddwa eyo okubeera nga afuna obujjanjabi obusingawo newankubadde Mukama Katonda teyasobola kubeera nga nte amusobozesa okubeera nga asurvivinga. Bavudde ne bagamba nti Bobi Wine bamulabudde nga tebannaba kubeera nga batuuka ku nnaku ez'okuziika, era tageza ne yeetantala mbu n'asala ekigere mu bitundu bya Acholi kubanga balina obusungu bungi oluvannyuma lw'omuntu waabwe okubeera ng'afa, ate nga ekyandibadde ng'ekimwaniriza oba bannayuganda bandibadde bamwaniriza nga sipiika wa Parliament mu ggwanga gye yali atwaliddwa okubeera nga ajjanjabibwa. Amawulire agaalabika gaali gakubeera nga balaga obukyayi bwe bamulinako, era nga kigambibwa nti bano bo balina obukakafu nti abantu abaali beekalakaasa baali bawagizi ba NUP. So kakati tetumanyi, ffe tugenda kubeera wano nga tulinze olunaku olw'okuziika ddala kituufu bano ba Member of Parliament aba NRM kye boogera nti teri muntu wa NUP agenda kukkirizibwa kuziika omukulu Jacob Oulanyah oba omugenzi Jacob Oulanyah. Kituufu bali serious oba palapase? Gwe kyolina okuba ng'okola just subscribinga ku mukutu ate tusobole okubeera nga ffe buli kimu tukikutuusaako, osobole okubeera nga nte osigala otambula ng'oli up to date wano amawulire ge tukolera ge gabeera gatambula mu ggwanga. Fonna osigenda kubeera nga nsukawo okujjako okuba nga nsaba Mukama Katonda abeere nga kunkuumira. Bye.